Omusumba w'ekkanisa ya Christ for All Power Center esangibwa Kosovo Tewo Mpiima era nga emulabizi wa Rubaga District akuutidde abakkiriza mwaka guno omujja gutuyingira ogwa 2023 okubeera abakozi b'ekigambo kye kigamba ng'ekyokubeera abakkiriza kyokka tekimala. Tulina okubanga tuli bakozi ba kigambo omwaka guno. Katonda waffe Katonda nga tasosola mu bantu ayogera mu 10:34 ekola batume. Ono okuwabula kuno akoledde mu kusinza okusoose mu mwaka ogwa 2023 kwakulembeddemu mu kkanisa n'enkya ya leero era ng'ono asabye basumba banne mu ggwanga erya Uganda lyonna mu nteekateeka z'ekkanisa okusoosowaza okusabira emirembe mu ggwanga wamu n'abakulembeze abalifuga. Mu mwezi guno ogwa January bwe mubanga musaba nga musabira ebyammwe bwongere okuyingiza eggwanga kozi na Isirayiri bwe nga mutumeekawo Mukama yeebazibwe. Ono era akuutidde abakkiriza okufa ennyo okulaba nga bakola obulungi eri bannaabwe wamu n'okulembeza obumu kubanga omuntu ky'atasobola kukola yekka bwe babeera bangi kyanguwa. Ate yo ku kanisa ya Riverside Church International Ministry esangibwa Lungujja okusinza okwokwaniriza omwaka omujja ogwa 2023 bakumaliddeko mu kutongoza ennyimba z'amaloboozi ezitendereza omutonzi okukosa n'okulya ow'emyoyo gy'abantu. Kwaye kanisa eno emanyiddwa nga Jerusalem Trumpet etongoza ennyimba 2 era nga bakulemberwamu Sekasanvu Richard bakukulumidde TV z'abalokole okubasaba obwanana w'ensimbi okusobola okuzannya ennyimba zaabwe ng'ate zibeeramu okubuulira enjiri ya Katonda. Amazima gangi tusanze okusomozebwa kwa maanyi nnyo ennyimba ezo okugenda ku radios tusanga obuzibu bungi nnyo okugenda ku TV musabibwa ssente empitirivu nnyo ez'amaloboozi like okuzikuba ku mikutu egy'enjawulo batusaba ssente nnyingi. Management ya KS Mukama batuweere nnyo omukisa nnyo. Ate y'omusumba w'ekkanisa eno Joram Mwesigwa agamba nti kikulu nnyo okuwagira ennyimba z'abalokole kubanga ez'ensi zibadde zimaamidde nnyo olwo sitaani ne yeegiriisa. Supportingibwa ng'abalokole mujjukire nti bo music wabwe tebamutunda ng'Abamisiri bwe bakola kaakati kye tukola tuba supportinga ne tulabira nga ddala ekirabo kyabwe kikola. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV aga leero.